Omubaka wa President mu district ye Wakiso Justin Mbabazi alagidde bamanerendo okuddiza abantu be baawula ssente endagamuntu zaabwe ze babajjako ng'agamba nti kino kimenya mateeka nga n'omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yalagira dda bazibaddize. Tuwulira nti bamanerendo azikati bajjako abantu endagamuntu zaabwe ne bazibasingira. Ate gye buvuddeko President yalagira nti omuntu yenna gwe bajjako National ID kimenya mateeka. So n'olw'ensonga eyo omuntu ali eyo nga bamuggyako endangamuntu ye nti yagisinga wantu kimenya mateeka mujje mututegeeze mufune endangamuntu zammwe. Okwogera bino abadde mu nsinkano n'abakungu ab'ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa abantu ekya National Identification Registration Authority ettabi ery'e Wakiso ng'ensinkano eno eyindidde ku kitebe kya district enkya leero nga bano bakulembeddwamu ssentebe waabwe Timothy Ainebyona ng'ensinkano eno egendereddwamu okuteesa ku nteekateeka y'okuwandiisa abantu abatalina ndagamuntu n'abo abaagala okuzizza obujja. On how we are going to recruitinga abantu abanaakola mu project eno ya mass enrollment and mass renewal. Ensinkano eno yeetabiddwamu ne ba DPC bonna abatwala poliisi mu Wakiso, Badiso, abakulembeze ba disitulikiti abakulembeddwamu amyuka ssentebe wa disitulikiti eno mukyala Bettina Nantege, akulira abakozi Alfred Malinga, akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Wakiso Tolbert Musinguzi wamu n'abalala. Timothy Ainebyona nga ye ssentebe wa NIRA mu Wakiso alambuludde ku kibawaliriza okusinkana ebikonge bino nga mu nteekateeka y'okuwandiisa abantu abagenda okuzza obujja endagamuntu zaabwe n'abo abafuna empya bakukozesa abakozi abawera ddala 820 abanaatalaga ebyalo okukakasa nti teri asigala mabega. Nga Wakiso district tugenda kwesa abakozi 820. Major Mary Kivumbi Namuganga nga yakulira ekitebe kya NIRA Entebbe agamba nti newankubadde nga Wakiso erimu abantu bangi kw'ossa n'ebitundu ebizibu okutuukamu ng'ebizinga bakufuba okulaba nga batuuka ku buli muntu era n'asaba bannawakiso okukolagana obulungi nabo. Ffe nga ttiimu tutegeka gye tuyise mobile team ne tugenda mu bizinga ebyo ebyenjawulo ne tuwandiisa abantu baffe era ng'eyo enteekateeka egenda kubaawo tebagenda kubanga beesitula okujja eno ku lukalu. Bo ba DPC beemulugunyizza ku ky'okubaawo obuvunaanyizibwa mu nteekateeka ez'enjawulo nga tebasoose kutegeeza ku bakama baabwe ababatwala ekissaawo okukuubagana mu ntambuza y'emirimu gyabwe. DPCs we have a very key role in this exercise and it is true. But a number of times those that supervise us, that supervise the DPCs maybe are always either knowingly or unknowingly left out. Akulira okulonda mu Wakiso Tolbert Musinguzi asimye enkola eno gy'agamba nti yakubayambanga ab'akakiiko k'ebyokulonda wakati nga beeteekerateekera akalulu ka 2026. Kino kikulu nnyo. Endangamuntu mu kulonda nkulu nnyo. Okubeera ku register kiva mu kwewandiisa. Okubeera mu register kiva mu renewing national ID yo. Abakulembeze ba Wakiso okubaddeko Alfred Malinga wamu n'amyuka ssentebe Bettina Nantege basuubiza nti bakolera wamu n'aba NIRA kuba endagamuntu kyetaago kya buli muntu. So our target is to see that we can register as many people as possible. We pledge to support you along the way. Ye RDC Mbabazi asabye bannawakiso okujjumbira okufuna endagamuntu ng'ekiseera ekyokuwandiisa tekinnaggwako kuba abatazirina mu kiseera kino ne gye bujja bajja kusanga obuzibu bw'amaanyi. Akusaba bannayuganda oba bannawakiso nti National ID kati nkulu nnyo eri munnayuganda yenna okulaba nti kati ye requirement esookerwako tolina kintu kyonna kati kyayinza kukola nga tolina National ID. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agale.